po jako akawuwo. Olunaku olwaleero lwe lukomekereza omuggalo gw'ennaku 42 ogwasibwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga guno gwatandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde. Kati oluvannyuma lw'okukuba omuggalo guno olukumutwe olunaku olw'enkya, omukulembeze w'eggwanga agenda kuddamu okwogerako eri eggwanga ku ki ekiddako era ng'ono bannayuganda bamulinze nga mbaga. Abamu ku bannayuganda beetogeddeko nabo bawadde endowooza zaabwe nga bagamba nti omukulembeze w'eggwanga ekiseera ajjewo omuggalo baddeyo ku mirimu gyabwe bakole, era nga bano bagambye nti bakola kyonna ekisoboka okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Kutta abantu baddeyo bakole, abantu baddeyo beeyiyize, abantu mbutuufu beetaniddwa. Zino ennaku 42 tufiiriddwa abantu tubafiiriddwa lwa njala, abantu bayala, abantu balina families ez'okulanirira, abadde abasomesa batuuse okukola emirimu gye batalina kukola, booleza abaana baabwe be basomesa bagenda mu maka banoonya emirimu gy'okwoza engoye, omusomesa n'agenda okwoza. Ababodaboda nga ffe twekolamu omulimu gwe twaba atisse abantu ababiri we tumukwata atalina sanitayiza tumugamba sooka omale kumugula osooka otwale omusaabaze. Ate bo abagoba ba takisi bagamba nti omuggalo guno gubakoseza bya nsusu nga n'obuyambi gavumenti bwe yagaba obw'emitwalo 10 beewaabwe tebwatuuka, bwe bato ne basaba omukulembeze w'eggwanga abate bave ku muggalo baddeyo banoonye ekyokulya. Tulowoozeeko nnyo kubanga ffe tutambuza eggwanga buli lwe basiba takisi, eggwanga litambulira ku transport. Abantu bwe babeera tebatambula emirimu gyonna giba tegitambula. Bano nabo bakubye ebituli mu kirowoozo kya gavumenti okuteeka obuuma obukesi mu mmotoka zaabwe, bwe bagamba nti bino byonna byetaaga ensimbi ate ze batalina mu kaseera kano, n'okusingira ddala mu kiseera kino nga bakava mu muggalo. Tetujja kigaana wadde twandikyetanze kubanga era zisobola okubeera kukuba nga tetulina buuma. Wabula nze nga nze omu kyeŋŋamba gavumenti yandituwaddeyo ebbanga ne tukola kuba tuli bayala, ne tukola obuuma netuwayo lwakiri ebbanga ettonotono ne tukola obuuma ne tubuteekamu. Naye kati lockdown eri ewedde first wave yasooka batugamba ebya luutu kyati ne batulemesa okukola twadda ku makubo nga batusaba luutu kyati. Olw'omukaaga lwa sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 31, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II lwajaguza emyaka 28 ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda, era nga bannayuganda betwogeddeko nabo bamuyozayozezza okutuuka ku lunaku luno. Kabaka yaba n'amannya era njagaliza kabaka wange okuweza emyaka 28 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe, era n'ensonga zitagenda kwerabira kwogerako eya Mayiroland. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Abantu tebalina ssente, abantu batandise okufiira mu mayumba. Mutuufu pulezidenti abantu bakkirize bagende